Bano be basibe mu kkomera ly'e Kayunga mu munisipaali y'e Mukono nga bayamba abantu naddala abakadde nga bakuza olunaku lw'amakomera mu Afrika. Bano bakoze emirimu egy'enjawulo omuli okusiimuula ennyumba z'abakadde wamu n'okusaawa. Omu ku bakadde abayambiddwa ayitibwa Gladys Nabukenya asanyukidde nnyo abasibe bano abamuleetedde ebirabo omuli n'okumutyabira enku. Neeyanzizza nnyo bannange Katonda bankuumye mwenna abankuumye Yesu. Ate bo abatuuze b'omu kitundu kino basanyukidde nnyo enkola y'abasibe eno okuyamba ku bakadde wamu n'okubalongooseza ku kitundu. Bo abasibe bagamba nti okukola emirimu nga gino bakisanyukira nnyo kubanga bafuna akisa okwogerezganyaako n'abantu abali ebweru wamu n'okunyumirwa ku mbeera y'ebweru kubanga ebiseera ebisinga babimala mu kkomera.